Je baliko Mr. Kadama TV bali tuweereza omune kujja mate kujjangula musizanyo asubire mwenna muli bulungi omune baganda bange mwenna omu gyasinziira amawanga ag'enjawulo omu Katonda akimumalire leero nga ndakwogera ku nsonga nnyingi ndoza ziringa 3 ku 4 ku odiyo ezifulumye wiiki eno okusinziira nze ku byemmanyi nti kansooke ne sisita wange gwe bagamba nti afune omunnayuganda alyoka agende mukwano nze njagala mbabuulire kino nze ndi Kadaama naye abantu bano ate abaana abamu ekibaleetera okufa kino abantu bano oba wakajja bakwata ebintu engoye biki nsawo biki ne bagambye bwe oli boogenda obikwatanga omanya obitwalanga kati okola nnyo nolanti emyaka gy'ebiri giweddeko bane ng'owulira olina mulwadde kubanga ofiirira bino ebintu obitwale bo bakanya kuwa kati gwe sisita ekyo ky'olimu simanyi oba emyaka 2 wadde ogimazeeko kati bo bali awo ku tageti nti funa omunnayuganda olyoka ogende kiki bw'oba wayita ku woofiisi genda mu mateeka kati poliisi yeyina olamula nze nawulidde olina mulwadde poliisi yeyina olamula muganda wange kati wallahi oba odda waka ng'oli mu abaya nakaleega nampale munda ebintu byabwe bibalekere tomanyi biki byeweetikka kati gwe ebintu ebyo byebikusibye ewantu awo todde awo tulimba nti bakugambye gwalina ofunira omuwarabu omukozi nti ava ku woofiisi olina idea ekulaga nti oli mutuuze olyoka onoonye omukozi ku woofiisi nze ndi mu Riyadh kino eno waliwo sisita yagambye nti bakujja Jidda ate ekintu ekyo kisoboka mukwano naye ate kisoboka nina n'omunnayuganda omulala gwensinkana naye era bamujja wala era ali maka akola naye era naye bamujja ku woofiisi naye gwe sisita ebintu byabwe oba obibalekera gwe byebikusibye bibalekere keera ku makya zambali bannaye omuwala bwajja kugula tikiti nze nkulayirira ajja gigula genda mu odiyo osome waliwo we batuwandiikira muganda waffe Brother Kadama TV wawandiikawo wansi wabeera n'ennamba y'essimu ye onoonye okwali akapapula odiyo yonna gifulumya onaaba ogiwulidde bulungi giteeke mu bwongo gikozese koola Katonda wo akulembere bugenda kukyolo na golf ne wiiki tejja wera kijja sinzira ku bwongo suulawo ekisiimuula olwe ajja mmanya ogooye agenda kusasulira tikiti odde ewaka oba oddayo tolina nsawo taasa obulamu ze nawulidde oli mulwadde gwe nkuvuddeko nina kudda ku sisita waffe ayagambye oba mu maka gaalimu mulimu ebintu alina ne bye yali yeezizika mbu yabikutte n'abisuulayo kati gweno odiyo yiyo nzigase wamu ate we mbanga nfulumiza odiyo yange ng'efulumye olumu ntera obaddiramu mu komenti abaabuuza basobola kuddamu omuntu omu ate era odiyo efulumye mu komenti awo mbeerawo mbaddamu nnyo olina wambuza emirundi 10 mukwano nkuddamu buli afulumyanga odiyo mukwano ofubanga okulaba ng'olina ky'obuuza mu odiyo ezo okeberanga mu komenti tuba tubaddamu nze mbaddamu wemba mbaddeko nga sitambudde mu odiyo yange efulumye sisita oyo agambye ebintu yabikutte n'abikanyukayo biki mukwano nti sitaani Katonda bw'atambulira ne sitaani w'abeera kati gwe yakunafuyiza olaba buli kimu kyokola tewali kitambula kambasomesa kino ekintu bamikwano kiringanga omukyala w'anaanyoonyeza omwana amaze emyaka 3 tafuna lubuto kangende ku kino kiringanga omuntu wanaabeera bagita ntumbi n'entumbiya naye ng'entumbi eyo mumazeeko emyaka 6 emyaka egyo 6 ofunye omuntu akujjanjaba bamukakasa yajjanjaba ntumbi era nawe ogenze ng'okimanyi nti ogenda kuwona naye gwe oyagala eddagala olinywe mwezi gumu mbwe entumbi egende ekyo kikafuuwe mukwano tekisoboka njagala omanye nti olumbe lukumazeeko emyaka 6 oba oli ng'alina olumbe lumumazeeko emyaka 3 afunye eddagala myaka 4 afunye eddagala bamugamba linaabe oba linywe
eddagala bwe liggwawo yaba amanya ateredde naye njagala omanye ekimbe kikumazeeko emyaka 4 tugamba kigenda gendera mu wiiki emu oba mu mwezi gumu nedda mukwano ekyo tekiriiyo nkubuulira amazima tekiriiyo wabula bw'oba oli mukkiriza sisita wange gwe yagambye yakuta ebintu oba wali wezizise biki nti n'obikwata n'obisuulayo wulira weetamiddwa tokkiriza sitaani kuwangula lwana buli lw'okiroota oba buli lwe kijja ngenda bagabira n'eddagala ly'emulina okukozesa buli lw'okiroota oba buli lwe kijja fuba okulaba nti ofukamire oba kiri oba ddi osabe buli omwaka owule mu ddiini ye mugambe tojja kumpangula osaaga tojja kumpangula nze alina okuwangula oba nga okimanyi tolina kyokimanyiiko abamu baba n'emitima emibi ne bakola ebintu abantu n'ebibaddiza okitegeera kati ekimbe bwe kikusumbuwa ate omanyi otandika onoonya ddala naye nga gwo oli abayinza mutabanga kuba kitankuula sisita wange ow'omuzimu kodi yeeyonjulidde leero naawe olimu kiri nti muganda wange yafa omuzimu kikuva ku nnumba sijja kiwakanya bisobola okujja ne bikulumba naye njagala kikuve mu mutwe kuba ozza otugamba okulaba oti ne booti ne booti ne booti biri ne bigenda kati kino weetaddemu mu mutima ekirowoozo nti kya muzimu gwe gukulumba manya omuntu oli gwe wamujjanjaba manya omuntu oli gwe wamujjanjaba naffe tujjanjabya abantu bangi baganda baffe bajjajja baffe naye ajja alina kyakutaasa lwaki gwewo ajja ayagala kutta nga ate wamujjanjaba waba yafa siriimu omusonyi wesikyogera mbubi waba yafa siriimu nga ewagambye gwe tajja kukwata tajja kuyita mu kirooto nti akwate fuba kulaba nti osaba kyenakwagaddeku nti osinza katonda omusaba njagala oteeke mu ssimu yo bisalaamu osome peegi 35 ekiro ng'ogenda okwebaka kati ku makya osome peegi namba 7 eyo yeyo ekiiso era eyo peegi aba ategeera kapapula amakulu gaako waliwo ne sisiteera ayagambye nti sente za bisiraani mukwana ekyo ekintu nga wokyatula nawo naagenda mu Amerika era ejja sigala ya kisiraani kuba gwe okirimu ekyo mu mutima gwo nti sente ya kisiraani mujjanjaba ekiiso ekiiso ekyo n'ebitabo bikyogerako ekiiso ekyo nakisomesaako ekiiso ekyo nababulira kwegamba engeri w'olina okukyetaasa naawe otereere ekiiso kino kitwaliramu abaana baffe bazadde baffe abantu bangi mikwano baganda baffe byonna gye tutambulira ekyo ekiiso gwe w'omuzimu soma essaala eyo gyegambye n'oli sisita saategeera ddiini ye ayagamba nti yabikwata ebintu bimulumba ewaka biki saba essaala eyo saamu 35 ku makya osome saamu 7 eno egoba bisitaani biki ekiro ate eri yakumakya ekiiso naye fuba okulaba nti era onaaba abatasobola kunaaba njagala okwata essente ngulira vasiliini ekicupa ekinene vasiliini ekikebe ekinene njagala onfunire gloves wakazibeerawo zikube zifuke buwunga onfunire omunyu gwonna gwona ofunye oba sisoti oba gwonna munyu just wali balongoosa mu bulongoosa kujja mu biweke binene onfunire Vicks balina akatono balina n'omunene Vicks oyo akasaanikira kaddaaka kuliko n'akalinga ka blue ali light nga si light nnyo abamumanyi mumanyi simanyi mumuyita Vicks manyi papinus mbaire engeri bwe bamuyita ate njijeko ettaala omunoonyi Vicks oyo obitabule obikwate obitabule bamuyita vapro ka Vicks ako obutabule biribina Vaseline Vicks gloves n'omunyu ebizigo ebyo njagala obikuba ebibeerenga cream oluvannyuma otabulemu ebintu byaffe ebyo gwe w'omuzimu oli sisita yakwata ebintu n'abisuula fuba okulaba nti mwesiiga buli kiro ewamu ne sisita ono mbu bamugamba afune woofiisi oba gwe abafunira abakozi nze nkugambye kati gwe ebintu bye bikulemye baninze teri kadaama ngamba nti ayagala kudda waka nga akyali mu nnyumba bannaye gwe kirabika oba tonnayagala ndowooza oli mwawulira muganda waffe gwe basuulira ebintu wabweru ye yamalirira n'agamba ekijja kijje kati naawe esaawa omalirire gamba mukama katonda olutalo luno ndukwasiza nkulembera
mwesige Vicks oyo nga mugenda okwebaka nga tonaba mwesiga ngoma zo bitabula fukamira osabe fukamira osabe nkowoli katonda wo ajja kutereeza wabula nze kyembakakasa bannaye mwena abalina ebizimuzimu abamu ebintu ebijja nebibakozesa ekisookera ddala mulina okubanga mulaba bulumuvu boyfriend wakubidde mu nyumiza ku nsonga z'omukwano olaba abeekiisinga kugamba olaba bisitole ebyo ebintu ebyo tebiyinza butakulumba kukozesa ate n'ekirala mwabalina kati ngoli sister ti ebintu bimulumba simanyi ono emizimu simumirira naye ekintu ekyo ebyo ebintu kasita obiteeka mu mutwe munnaye nabyo bikulemerako era kizibu wona oba munanfuna buli lwoddawo n'ogamba nti owuliriza puroguramu y'ebirooto kakiyite bwentyo olooto ogwa mu kinnya nti kiba bwe kiti olooto oli mu ttooyi nti kiba bwe kiti olooto enseenene nti kiba bwe kiti ebintu ebyo kasita obiteeka mu mutwe nga gwe bikaseera ekifuluma n'obeeraawo sivumirira bya buwangwa kuba mbimanyi bajjajja mbamanyi lwakuba nti nze ndi mukazi musabi naye bajjajja bateekamu ekitiibwa mu biti byabwe buli lw'obeeraawo ne basomesa ku jjajja muwanga yeetaaga omwenge okitegeera kati tosobola kumanya era tosobola kuwona lwa nsonga nti odda eno n'owulira binene ebintu mu kifo ky'okukwata ku ssaalayo ekkwatako woba oli wa mukama katonda beera ku ssaala zino eza mukama katonda zoba owuliriza zoba oteeka mu mutwe ogenda kuba owangudde sitaani nze nkubuulira gwabe ali eri asinza bajjajja gwe naawe ne wa mukama katonda tojja beera eri bajjajja oba bwe tojja manyaani akoledde katonda oba bajjajja oba muntegeera olina kunywerera ku kintu kimu kujja asomesezza ebintu baganda baffe bavuddeyo basomesezza ebintu bana ekiba tekinnakutuukako ndowooza gwa ebintu ebyo bikuyita ku mutwe muteekengayo omwoyo mufunenga peni n'olupapula oyinza okubeera mu kiyumba ngolaba tekikuyamba naye ate ojja genda wabweru kikuyambe ogenda genda wabweru kikuyambe oba kiyambe omwana wo nga gwe kiguddeko mulekerengaawo okwesulirayo gwa naggamba mulekerawo baganda bange zero olumu emufulumya odiyo n'enkaaba ng'olumu twabisomesaako naye ng'ozze olaajana kuba gwe kyali tekinaba kutuukako tewafaayo ogamba na sitaagundi yafulumizza akitegeera nga sisita waffe ayajuza yayogera ku bucupa nti ng'omukadde anoonya obucupa ekintu ekyo nakisomesaako waliwo omulala ye yabiyitamu alina engeri kale bwe yayogeramu eyo akitegeera mpozi bannaaye baganda bange mwenna abali Kadaama TV mbasaba mutima mulungi nga nfukamidde mutima omuntu amanyi Fatina Mutesi Fatina naye wali owuliriza nnyo Kadaama TV nze ebiseera ebyo nali siri ku wifi munaye nga gyampunyira ng'ensi yanzirugalira mukwano wali obeera mu Jidda ffenna tuli mu Jidda naye nze nali mbeera wa mukadde nga nzijawo nali ndabirira omwana omu nga kulina abaana 3 abawala 2 kwaliko omulenzi era nga mukama we yali mukwano gwa mukama wange abasajja Fatina nkunoonya mukwano nkunoonya waliwo n'omwami ampeerezako ku ssimu yange $5,000 ndowooza mukwano oba otegedde omuntu akunoonya mukwano nkunoonya Fatina Mutesi waliwo ejjinja ngero olina omwana nakumumanyi oba nga genda tula P7 mu biseera bya korona awo ng'atabuse baali tebasoma naye nti nakuma kumumanya mukwano nkunoonya yenna amumanyi yalinga nnyo mu groups ezo nga ne ku Facebook namunyoonyako oba amanyaza yagawandiika obubi ennamba y'essimu ye ennamba gye nnina teyaggwayo n'ennamba ye gye nali nina eye Saudi ennamba baganda bange nti nga tebagiina kubanga nze ebiseera naye sibeera n'okusimu nga bayogera nabo n'abantu bensuubira abaali bagiina nabo baŋŋamba tebagirina naye mukwano nkunoonya Fatina akunoonya Suleya akunoonya waliwo ne mukwano gwaffe nga ewajja nakukyalira nange nankyalira yali mu Bangladesh Mirina bali bamuyita Mirina ng'abeera ne ba Azam n'omwana we omulala dda kusijja mwogera linnya naye Fatina oba owulidde kudi eno oba yenna agiwulidde nga mikwano muntambulizeeko ku linnya eryo Fatina Mutesi nkunoonya n'omwami yayamba ssente mu biseera ebyo $5,000 erinnya lyali lya Kiganda nnyo sirijjukira naye bambi yenna amumanyi Fatina Mutesi yali mu Saudi Arabia ng'ali mu kibuga Jidda bambi yenna amumanyi antegerezaako Kadaama TV Fatina ajja mumpeera ennamba yange nkunoonya
sina ddoboozi gye ngenda liisa walala okujjako wano wokka. Ku Instagram yange, Facebook, YouTube yange, Twitter yange, eyo yonna sijja gisaayo wabula wano wokka. Mukwano nkunoonya. Naye bamikwano eddagala eryo lyendagiridde likola ku bintu bingi mwabafuna emisale tomanyi gye givudde, omutwe gunumamiza Panadol biganye, kamunguluze nnuma gwe sitategeera siigako ate gwoba gwemetta ow'omuzimu n'oli oli sisitoli ayi mu nnyumba omuli ebintu osiiga nnyo mukundi wano ne ku mutima wano ne mbigere wansi weesiga we n'omubiri naye kundi tolyerabira ne ku mutima wano osiigawo nnyo ku kamiro ofuba okulaba nti osiigawo nnyo mbeere bulungi bali kuli ezinaba zifulumye anaaba kyalina kyabuuza nga battamu mu comments mbeere bulungi batanda bange naye fatina nkunoonya wano okawuka wenyina okujja naye nkimanyi Katonda gy'ali buli tetulisinkana